Nawe Grace Khan ali maziga. Ekyo kubiri kambeko kyegamba. Kulisoma tawasako ku Grace Khan. Abula yamuzalamu omuki? Yamuzalamu buzazi mwana. Ekyo kubiri teyamwagalako. Omuntu yenna ayagala nnyo muzalamu ne bamulekaawo. Teri akyagala naye kijja. Bingi bituse ku bakazi bambi nga sikye bayagala. Naye nze okubeera n'omuntu anti oba olambeererawo n'omwana wange. Nze bbanga ajja afunayo oba omuzungu. Ayinza okuba omuzungu amuwasizza kumubbako byabugagga byonna abaana bange beeyagale. Abatwale n'ebizungu bajoogeko ku muzungu ono. Otegedde kyentegeeza. Tekina ebintu oba nze ndiko kikyamu. Oba wange yagadde omuzungu nze ndi muzungu. Nammwe mba mulaba enjawulo gye yakoze. Mutemwalaba enjawulo Prince Omar gye yakoze. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndi wano ne muko omusajja Naalongo kwensibidde olukoba magye wange. Kwensibidde olukoba buli ankangakanga mugamba nja kuleetera Naalongo akulage. Olonga mulaga. Bwe tukulemerwa mu mateeka tukwatira mu bibbo. Nga tukwatira mu bibbo. Ng'otegeera ensi eno. Naalongo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba Mayanja. Leero twatambudde na simu. Esimu, nze simu yange mba nayo. Simu yo tekuva ku kido. Banga kubenga tebamukwata kekamu kakulizo k'amaka. Olina okubeera n'essimu. Nina okuba nayo. Wakubira ng'agamba abaana nga mukwanga abaana. Amanyi okusaba abaana. Mpaako ku njogereko naye. Teka tulinawo ono professor. Obwo obukodde abasajja tubukozesa nnyo. Muba mutegeeza ki? Tuba twagala kumanya ddala oli waka oba toli waka because bw'ngamba nti oli waka lazima oba olina okumpa ku mwana njogereko naye. Kati bw'ombuzaabuza wundi ate kaakati omwana ate kaakati. Nno Naalongo byonna nno okyabyogera. Naye Grace Khan yaali mu maziga ng'oba okyali ku ebyo. Agaaki. Andi kaakati ono omuvubuka yamuzaalamu omwana Prince Omar. Ali mu kuyimba kayimba nti nafunye ekyana ky'omuzungu ekirungi nga langi y'eggiraasi. Prince Omar yafunye omuzungu era naproposinga n'okuproposinga akaweta n'akateekako. Kati Grace awo n'akaabira ki? Ati bitulabyeko emabega byonna bye tuvuddemu. Prince Omar yajja n'akkiriza because yasooka neegana Grace Khan. Bwe yamaliriza najja nakkiriza n'agamba nti omwana wange era nze muzaala. Ne babeerako bonna naye okusinziira ku binawulira mu famire n'ekalambira ne bagamba tojja kubeera naye. Naye ate okusinziira ku byogerwa ne ku birabika bagamba nti Gayona ayinza okuba alina kyabala mu kujja wa Grace Khan because era weetawo akadde katono n'agenda. Twagenda okulaba nga Grace Khan akaaba maziga agamba wowe bannange nze bintabudde ate omusajja akoze atya. Twagenze okulaba nga Prince Omar ali proposinga mukazi muzungu. Ne ku Facebook page ye profile ekifaananyi kiri kungulu kuliko ye ne mukyala w'omuzungu. Abavubuka abana ebiseera ebisinga baba babala ki? Okujja mu bulamu bw'abantu. Nze ndabika nze ndiko ekishamu. Yawasiza muzungu. Grace waffe wa wano mu Afrika. Mu Afrika wa wano. Eri mukazi mukumufu nga mukazi muddugavu nga mu Afrika. Omukazi omufirika mukumufu nnyo. Nnyo twalina atuvuganya n'abazungu bakimanyi. Ayinza okuba alina ayadde akola video shoot. Era nze mpolera omwami wange. Siiza nakakasa nga ali omusango yinza sikulabayo. Nawe Grace Khan ali maziga. Ekyokubiri kambeko kyegamba. Kulisoma tawasako ku Grace Khan. Abula yamuzaalamu omuki? Yamuzaalamu buzazi mwana. Ekyokubiri teyamwagalako. Omuntu yenna ayagala nnyo muzaalamu ne bamulekaawo. Teri akyagala naye kijja. Bingi bituse ku bakazi bambi nga sikye bayagala. Naye nze okubeera n'omuntu anti oba olambeererawo n'omwana wange. Kubanga omukazi mu nsi kyalizaavinga kyokka kimuwuliza obulungi respect. Omuntu yenna nga takulizaavingira respect. Simanyi maziga gange gye gava. Okumukaabira. Ekirala nze bbanga ajja afunayo oba omuzungu. Katako ogamba otya mbu ate bbaawe yawasizza omuzungu ate ffe tuli bazungu. Nze era nsigala nze mukazi we wano ewaffe. Otegedde oluganda nti oyo mukazi w'omuzungu gwe yawasizza muzungu weeri ewaabwe. Ate ffe tuba bazungu. Kati nze nsigala ndi mukazi wano ewaffe nebaze.
oba kitegedde ayinza okuba omuzungu amuwasizza kumubbako byabugagga byonna abaana bange beyagale abatwale n'ebizungu bajogeko ku muzungu ono otegedde kyentegeeza tekina ebintu oba nze ndiko kikyamu oba wange yagadde omuzungu nze ndi muzungu nammwe mba mulaba enjawulo gye yakoze mutemwalaba enjawulo Prince gye yakoze yabadde yagakola ku bantu abatali bakkala ye tena gyamulaza era wamma Grace bamugumu abo abakazi ebyogerwa bigamba firiji mbu firiji samweya mbu ate nti no bills for water gundi oyo nansing kakati wamma Grace nze mmanyi abafirika tuli so hot Prince Maja kudde wa Grace Khan. You know African woman ministry. Everything, yes. Yes. Kati mbo muzungu waliwo munyankola ayinza zanya ludo n'azannyamu balabo ba akakebe kasuula omukaaga. Awoli bakkene. Yes. Bambi kanyabo katuka Grace Khan kabonye laavu no ono gundi najja nakasumbu wa Jovan Luzinda koja kitonsa oboolya uji naye najja mukazi otunasigala nga akaaba Prince Oma najja Grace Khan nasigala nga akaaba n'abalala betutamanyi bulolaga abantu nti gwosinga obbagala obudde obukwagala babubabula abantu bagaleko hafu nabo basigaze hafu yokola ki yokukwagala nego omuntu omwagadde fuulu omwataddemu ne 10 nze wano ndi kapirwa nsonga omwami wange akola ki akwagala anti nze nkwata akutegeere kyaihabwe demaje oba ojja kitegeera nti mukomusajja tebamukola ki tebamuzanyirako tebamumanyira manyira kati waliwo ebintu byolaba nga abantu betumalirako baneekamba bwire abakyala muyiga okweyagala ojja kulaba nga tukyalina kikuluma ojja kulaba nga kino kibakugamba kyangu yes pateeze neeyagala nnyo lwaki nyiiga muno onyiiga mwati bange yakwanya wali akawala akalala nze ndiki nedda mukwano sinayo budde bunyigira mukazi atalinzi era wamasaalongo ogwo omugugu go n'abo abantu bo gwomanyi nze kubanga sibikola ki sibimanyi I'm here to support you ndabagamba buli lunaku ebbanga lyonna buli mukazi tandika leero supporting omwami we buli kintu kye bamwogerako kirabe nti yakikoze kuba tannakyogerako bwe yali akwana yakutumira gojja ku kimbuno kino ekigambo kyene nnyo okusinga okwambula engoye nti tasobola kukyogera nti nina omwana by the way waliwo situation yawo olwemanga yakamala bakamaliriza omukolo gwabwe ne Dr. Amuza ebifaananyi byavanga yawo ne baleta abakazi ab'enjawulo bono yamuzaalamu omwana ono sima kati baali baagalana n'amulekawo olwalwema derere kitegeeza nti singa lwema yawuliriza ebigambo ebyo oba oyawo yali badde ateribuka n'agamba nti wadde okwanjulwa kwabaddewo naye omusajja ono nkubisize naye yaguma n'abeerawo aba tatya kufiirwa obudde bw'omala ng'oyiira omuntu omukwana atakwagala bw'omala ng'oyonoona ebiseera byo ng'okolaga siya gyakola ki gyali gy'okoma okubuuza bannaye mwagala bannaye nfiirawo bannaye nze omwami wange gy'akoma okunyiiga kubanga atakola ki takwagala tolina kintu kyogenda kukolera muntu atakwagala asanyuke tolina kintu kyogenda kukolera muntu atakwagala asiime naye bw'okizuulanga nti omusajja akwagala omukwano ogwo guzzeeyo omusajja akwagala omulabira ku ki kwekwata ebitono byayina akulabirire omusajja alabirira mukazi gwakola ki gwayagala bwolabanga omusajja akaabira ebizibu temwina mwakekwana bbanga siddene emmotoka yafudde ate kakati siina kino aba yanoonyeza sapoota nonti wife material. Am I getting right? Yes. Ye oluzungu nga njogedde lungi olusembyeyo. Otegedde bulungi. Salongo nawe tolina kubanga oluzungu wano kyanjigiriza oluzungu lugenze lusiimu. Okitegedde? Olabanga omuntu afaayo ku kino kyalina n'akikuwa ke kabonero akategeeza nti akola ki? Nti akwagala. Bw'olabanga omuntu omweyambulidde omulundi ogusooka ne weeyambula ogwokubiri n'asigala ng'agamba nti nze mukazi wange ali mukwatako ndi mukaabya omusaayi aba akola ki? Aba akwagala. Kuba ffe situlina dduuka kati wajjeemu bino enkyo ogenda teekamu biriwa ebirala ebyenjawulo ebirabika obulungi wayambudde emirundi ebiri by'olina era byebyo tolina kirala kyogenda kukola ki kwongeramu
bw'olaba ng'omuntu akyakuwa ekitiibwa nga ne by'olina byonna yabirabye. Yes. Tegeera nti mukama ono gwe yaleese gwe nyina okuba naki. Gw'olina okubeera naye. Abasajja babaagadde ne mutabaagala. Buli kadde ne mubeera nga mwagala zalina okumpa kino alina okumpa kino gw'omuwaaki. Lwaki olowooza nti okwebaka naawe kya bbeeyi nnyo nga waliwo banna abayimiridde kukuba balinza obbeebakako? Yagaanye obbeebakako. Naye bali eri balirwedde nnyo okubeebakako nga be bamuyise. Beeteefuteefu bali bulindaala. Okitegeera? Saagala abakazi mulowooze mbu ensujju kye kya gologa ekisembayo ku musajja. Era ekino kisinza okulemesa obufumbo hando. How to handle your man. Enkwata gy'okwatamu omuntu gw'obeera naye. Nsonga nkulu. Yenjawulo ennyo waliwo omuntu alina ensujju nkuumuufu nnyo nga makindi yonna egitenda nga talina musajja. Yes. Okitegedde? Waliwo omukazi ng'alina buli kwalite gy'ogamba nti kino naye nga yabulwa. Ng'alina nnyashi, alina ebisambi bya kabi, alabika bulungi, nakasente nga mwekali, naye ng'ali awo. Nga talina musajja asobola kugumiikiriza butategeera bwe. Kambabuulire ffe tuli bakazi naye omukazi omusiru tabeereka naye. Olaba nga mukwano gwo n'akumenya. Nga mukwano gwo bukwano gwo. Naye gwe omanyi mukwano gwo nga musiru ekizibu ky'obaako. Gaseka. Kati saasira omusajja wasiza omukazi bw'atyo. Oba ntegedde? Abakazi musiga emirembe. Mulekerawo okwefuula ennyo kiipu baka abasajja ku mulembe guno muli banafu nnyo. Bannange yayenze nalongoza enfudde. Banaye omwami wange yawulute ani amutwala atya. Batwala oyo atalina kuba wuwo. Mulina abantu abatalina kuba bamwe mubeesibyeko. Omusajja bbaawo ne bw'ayenda ayiya nnyo kuprotektinga oleme bikola ki? Kubimanya. Ayiya nnyo okulaba nga mukazi we asigala awulira nti naye abasajja mubateekako omumwa amalaaya gwe kino kiri mutuufu n'asigala ng'alina sigala gye yayenze. Si lwakuba gy'ayagala ennyo naye emirembe gikoze eki? Gibuze. Abakyala muleke kuddira ako kasonga kamu bwe kati. Kakwerabiza ebintu omusajja byakoledde emyaka 10. Ate abakazi mulekerawo ebintu naddala mu abakazi be baagalako ebbali omusajja n'akugamba nti nze munnange amateeka gange ge gano kasita buziba tonkubira ssimu ze nnokukubira tokola bwoti tokola bwoti tokola bwoti era ne mubikkaanyako nokkiriza tojja kubigenderako kyokka bwe wayitawo akaseera kiro ssaawa 8 ogw'ekiro 9 okuba essimu weekubyakubya essimu nze gwoleka eno nange ndi muntu olowooza nze sina fiiringi mwakkaanya bwira okkiriza okweyambisa ng'ogoberera amateeka tegeera nti waliyo abantu abalina okweyambisibwako gw'omu kubaliwa kwabo yimirira mu layini yo y'okweyambisaako kuba balina okwagala gye bali naye tobawadde budde kubanga olina by'oyagala teri mwe talina mwagala mayanja naye just abantu balina bye baagala ng'aba baagala oluusi tebabikola ki tebabirina oba weteeka mu positioni ey'okulegako obuki obulezi ng'omwenge. Kati ngina ensonga eyabadde ennaku eza ku social media nafuna abakyala bangi mu inbox ne direct call nalongo tuyambe basaidi kiki batuvuma nalongo tuyambe omuwala yatuvumye nnyo naweza abakazi abawera ebina nga basaidi kiki babavumye nga bampa yali program balina omuwala gwe bakyaza abafumbo baanaamiriza kambeeko kyembagamba teri muwala wa bbeeyi nga bendako mwende teri muwala wa bbeeyi nga bayendako mwende teri muwala wa bbeeyi nga bamwendako buki bwenzi bawange wajja nagamba nalongo yotankola bwati nalongo yotankola bwati ffe tuba n'obudde bungi obukola ebintu ebirala tulina abaana tuba nteri mutego mpanvuko kati gwe oba n'omulimu gumu kulabirira muki musajja mwami wo ebyo abikugamba osobole okwemalamu kubanga akimanyi nti oli malaaya oli w'abantu baki bangi fena n'olumu ewaka ena appetite erina weekwamuka omwana akaaba neekwamukako school fees yalinyisa mutanamuwaayo mwana we nakwesimu nagamba mami omanyi nti nyinza omisinga kino eno singa tatampeeza sente mu budde awo appetite ekwebakako ebula oba ontegedde naye gwe oli kya buli omu tesobola kukubula kuba ate gwe bwe bakuwa emitwalo 10 osiima nnyo ate ffeka twetaaga bukadde okusinziira ku budget gye tukola ki ku budget eriwo
nga sizange nga mukyala wabula okusaba obuvunaanyizibwa buli ewaki ewaka kati gwe omukyala omufumbe akuba essimu n'ogaana alongo tuyambe bannaye side chick atuvumye alina okukuvuma kubanga kyeweegomba kyanoonya oba nkiddemu otya nze ndi muka musajja. This is a big respect here in Uganda muno mwenti kyekitiibwa ekisembayo ku mukazi abo bonna abagamba nyina sente nyina bikibalimba teri agula musajja mayanja bangi yabataddemu ne sente n'atamwagala n'aziwa gwakola ki gwayagala kati gwe olwaleero nga bagamba nti oyo mukyala mayanja olina ekyebbeeyi ekitagulwa buli omu. Tell them kitegeeza ono gwe bayenzeeko agenda kulaga nti ye wa bbeeyi nnyo lwa nsonga nti bano abamwendako bakozesa mukozesi bamugamba ebigambo biki twerowoozaamu ku bbaawo bye yakugamba nga kwana byonna byali bituufu. Okumanya akyali musiru mu buyabuya bakyalina omukozesa ennyo olaba alowooza ebigambo by'abasajja abafumbo nti bituufu ng'omusajja namukazi we nga yamutegeezeza mbwalire sikyakwatagana naye nsula mu ddiro mu ntebe yasula mu kisenge nojja ku midiya nga wesigamyeko ebyo ebigambo anjagala nnyo ankolera kino ankolera bw'ati abamu bannaye nge tulina n'ebintu mu maka gaffe ebinene bye mutamanyi nga mutuyambako okwetikka ebisiraani eyo basajja affe okubeera obulungi. Tulina abaami abamu abafumbirwa si basiraamu bamusiramula ndi naye ng'alinayo gw'alina okuteekako ekipali yeggwe naye alina okugamba ebigambo ebigambibwa abawala ab'okwebakako naalonga obwina omujjawa otegedde oli mu midiya ogaeze ndi bulungi nnyo kubanga nze bannaye omusajja wa gundi anjagala nnyo ankoledde bw'ati ne bw'ati nedda ekyo waliwo abakazi eka nga bakimanyiira nti haaji okusinziira ku dduwazi ez'omwezi guno katufuneyo omuntu gwaneeyambisaako muli eyo buli kisiraani bakimalira muliwa mummwe ate ekirala abamu babasanga mweremererwa dda wali opangisa ennyumba ya mitwalo 15 oli fake master walemu obulamu bwo oli mukazi go otegedde kati njagala osaakingimu akazigo k'emitwalo 15 bekafaanana kitegeeza nono yakwagala yakuyamba buki buyambi ebyo byonna byali mukukolera omusajja ono gweyita ow'omuntu gwewana naye tannabyerabira nti oli masiikini akuyamba buki buyambi akuyamba osanyukeko oba ontegedde naye nanyini musajja lwanaayimirira nga amunonye tojja kumusigaza musaaga busaazi era abakyala ffe mujagala mukkakkane saagala mwerege n'abo baside dish kimanyi biki ekirala abakyala baffe mweggyemu embeera y'okwambala ebivuliya mwambala nnyo ebigoye ebitanyuma waka mubanga bafaaza abagenda okusoma emisa naye ate bo banyuma n'okunyuma bo babeera banyumye mwevaako naye mulimu olinga wayira kisinga abakyala muve ku bantu ababalaba wabula fumiitiriza kusanisa omwami wo kyoba okola ki kyoba oyambala nze omundaba wano ali wano bawange nakayanaŋŋana nalongo soka osabuliremu kapatula kayiweemu towooza banaye banandaba batya banaye ndi mukyala mukulu oli mukulu noono bawa akimanyi nti oli muki mukulu naye ebyo bano abayendebwako abangi abatalina nsonyi batusinga naye abakyala mbagumye n'ekigambo ekisembayo teri muntu wa bbeeyi nga bendako muki nga bendako mwende taliyo omukazi alina omusajja yewaki yewebbeeyi abalala mwewaana nga babakwana tunyiize nga ekyansi gy'olimu nze ngikuwadde sano ngokyamunyigiddeyo emyezi 2 alina kyeyankola okitegedde teri musajja agenda kumiikiza myezi 2 nga talina kyalya kati ebyo naabikugamba lwa nsonga nze n'ensujju nagivuunika naye koligivuunula oti tasobola kudda tasobola kuddayo wooli eri one of the best yensonga lwaki yazijja mu nnyingi n'agiteeka muki mwemu oba otegedde bulungi yes kitegeeza yesinga ensujju zonna kati mwoba obusujjusujju bwe mba mukyalinawo ereka ensujju ziba twazivuunika tuba n'ebintu kyankalanyiza oba ontegedde kati gweokyali mu busungu bwange mwe weewaanira banaye omusajja ankolera bw'ati abikola mbuno nange olumu mbitegeere oba olunsi abeeko masiikini gwajja mu mbeera enki nina mukwano gwange naawe omumanyi naye yaŋŋamba nti nze Jofrey omukazi yenna gwenkwanye ebbali n'aleeta olugezigezi mbw ayagala kulaga mukyala wange nti oba muwagala anti awe bikoma okitegeera kati ntwala omukisa bategeeza abakyala abafumbo nti bino ebigambo by'abano abawala abeeyambisibwako tebibaluma lwa nsonga tebannafuna magezi gayawula nti omusajja ku bigambo 10 ekituufu kibaako kitya kimu kyakukozesaako
bw'oba okyasinziira ku ebyo okumanyira bali mu maka gaabwe kitegeeza okyabulamu obwongo bwo okweyimirira kate mmwe muli mu maka g'abasajja gye munyiigira ono yeegomba yingira maka ga muki ga musajja abanyiiza ezo ensonga nnafu temutamuziwa buki budde tuli babbeeyi nnyo tewali kye tusinga mu nsi sagala mwemalemu maanyi teri mukazi mu nsi asinga muka musajja bbeeyi taliiyo nejesiamu mwafuna abantu emutalina kuba nabo okitegedde gwetandika gwe bwolabanga ekintu muka musajja kikumenya tandika otunule wakiyingiramu otya abamu mulina abantu nga temulina kuba naki nabo nga mubakako okuba naki okubeera nabo Segvic Consults Tours and Travel batwala abantu bweru agwagala okutambula mu ntambula ey'enjawulo entambula yonna kasitoba ng'ova Uganda genda mu nsi yonna bagamba nti bajja kutambuza bulungi so nno beekwate visa passport air ticket byonna babigoberako nobifuna bulungi nnyo ate nga nekisinga obukulu paperwork ku kyogenda okukola bagamba tebagaba mirimu wabula bw'ojja ng'olina omulimu ogwo naye nga weetaaga okugenda bakuyambako ku process yonna paperwork kumanya butya bona atambula mabagenda okulambula hotel kijja ogenda okusulamu enteekateeka yonna okugamba kutambuza obulungi ebyo bwe bibakwase bajja bikolerako bulungi nnyo so banafe abasege Vic Consults Tours and Travel nina omukisa gwomuntu enzo omwami wange Semulimba wendi wenyini wemugambira ddala nze emyaka gyange tegikyalimba tutegeeragana buki butegeeraganyi kalinakedde mu meeting y'abapromote era namuteddeko message kubanga wano obudde waffe bubatawaanya n'obwabwe emugamba omwami eyampasa mu butongole nkutegeeza nti Naalongo Kironde Nampijja agenda kubaako mu meeting ku ssaawa bweziti omuntu atali Uganda n'ebyo bimutegeeza kubanga yibba wange this is my personal alina okumanya kubanga lwaki tamanya basi kipise nnyo nga lwaki tamanya singa mpuna obuzibu nga ndi mu tawuni bakubirani kati yatandika okusipendingira sente ze kuwanda batayogera gye balaga naye okimanyi wano e Uganda era omukyala asobola okubeera nga mubeera mwenna naye natambula natakugamba n'okomawo n'omugambo waayi nkomyewo naye oliriddawa nagamba ate kati mbadde nagenzeko ena wa mukwano gwange naye nzija nkomawo naye nga teyakunyeze abamu mulina abantu nga just mikwano gyammwe buli omu atwaliza munne ku budde okuyita mu mbeera gy'alimu abalala balina abalenzi nga be babawasa mu nnyumba nga ye overall yagula emmere yapangisa ennyumba yatwala abaana ku ssomero omukyala bweddembe obutayogera jjajja ssente kubanga naye obuvunanyizibwa alina bungi oba ntegeerekese naye omukazi gwe bawasa like me olina okunnyonnyola kubanga omusajja aba kitaawo aba mukwano gwo abeera overall mu buli kintu kubanga nze wano buli vunanyizibwa bonna bakusemuye kakati sanyo yeetagayo emitwalo 3 tulututi kusimu ate sana bwampeereza nti kakati abaana batwale kusomera enkya Naalongo ku ssente zo tosobola bw'abanga talinaamu nga bimukuttekuttemu nagamba omanyi binkutemuko naye sooka okikwatemu tujja kulabagana nsobolera ddala nitakiŋŋambangako nze ndaba nti kati olwa tannakola kino nze okuba akyapanga kino nze nenkikola naye nze buli kimu nyina okumukola ki kubanga ye yampasa nze ndi buvunaanyizibwa bwe obutandikibwa yanoonya omugugu gwasobola okwetikka mu nsi amenyekere nga yenze yes Naalongo nali ku mukutu gwa TikTok omanyi TikTok etukutte nnyo ennaku zino TikTok eyo abaana babeera nnyo ku live naddala ekiro kale ndooza obudde bwonna babeera nnyo ku TikTok bannayuganda tubeebaza abamu nno babeera bateesa nno abamu babeera bateesa ebyamagezi mulimu ababeerako nga bayomba mulimu ababeerako nga bawemula mulimu ababeerako nga beeyambula kwegamba abantu ab'enjawulo naye nabadde ku mukutu gwa TikTok nga ngezaako okutambulatambula kulaba biki ebitambula side abo abantu bateesa ki boogera ki nensangako omukyala bamuyita Saara omukyala oyo omukyala alabika bulungi mweru alabika bulungi nnyo bw'ati naye alina omwami muvubuka kati ye mwami we era ndowooza abasinga mu manyo babeera nnyo ku TikTok naye ndowooza omukyala alabika mukulukulumukko ku mwami boogeraganye naye omukyala alabika bulungi nnyo kakati bali ku TikTok okwo nga bali ku live kwaliko n'abantu abalala abakyala abalala nga bali mu kunyumya kati Lord omulenzi omwami oyo oba omuvubuka oyo n'avaayo okujja ng'ayagala kyakunywa kati omukyala ye nga luwana asala butungulu afumba wali ku TikTok ye ne bamugamba omulenzi we wuyaze kati
kanaja namubuuza hani oyagala ki namugamba njagala butunda omukyala n'ava ku TikTok waali nagirekako nawumuza obutungulu bwe yali asala najja nagulawo fridge n'afukamu akatunda n'akamuwa n'anywa namula namuliza egiraasi n'agiteekayo naddayo ku butungulu kati bwe yaddayo bano abali ku live abakyala abanene bamugamba naye bannange olina omukwano kale bannange nze besobola bikola nga firiji kati ali ku firiji ate n'ova eno n'ogenda ku firiji wali waali omuteremu obutunda nga ku firiji kwayimiridde nze besobola bikola bannange olina omukwano bannange nze ogwo omukwano sigulina kakati nendaba nga waliwo kitambula bulungi naddala mummwe abakyala nti abakyala bangi balemeddwa obufumbo ne bagamba nti tulemeddwa ne badukira mu mafiina ne bagenda mu balogo ne bagenda wali ne bakola biki naye ng'oba oli awaliwo ebintu bitonotono ebibalema okukola mu maka gaabwe ombadde njala tutandikira awo kaakati buli muntu alina gye yakulira mayanja ate twafuna omukisa wano mu Uganda obutategeera tekisibya era omuntu abeerawo n'obutategeera bwe n'akula n'azaala n'abaana n'abagabanyizaako ku butategeera bwe kuba teri amuvunaana Katonda yaba yamuwa ekyo omwami bw'ajja ewaka abakyala bangi balina obuzibu akola nga sente z'akola ziyamba ye abakyala bangi nga sente z'akola zisiba nviiri kugamba zikola mu bintu ebyo byalowooza nti ebimusanyusa teziweera baana tezipangisa nnyumba tezigula mmere waka naye ng'ate okukola okwakukulembeza nnyo okulaga nti ye akola nze nkola nze nkooye naye nga bw'omutuuza n'akulambulira byakola biyamba kyewaka ng'amazima bikoma ku ye ng'omuntu oba ontegedde naye nayagala akikulembeza nnyo alaga omusajja nti nze nkola bannaaye nkooye kyova olaba abakazi bangi basingle mothers tweyongedde n'okudiba kweyongedde lwa nsonga abantu balina endowooza yaabwe gye baagala etambulire mu bufumbo otegedde alina endowooza ye n'agamba no yankwana njagala alina okunkolera kino alina okukola kino ate nga bambi n'ababuulirira bagenze bakoogwa kati abantu bali mu kifo ekituufu mu budde obukyamu nga waali si waalina okubeera kati nfumitizamu ng'omwami wange azze wano mbw ate n'agenda n'aggulawo firiigi mbw ate anoonya byakunywa ekyo ajja kukituukako nga situliiwo kwegamba nga mu budde obwo yasobola okweyambayamba okwefunira ekyokukola ki ekyokunywa naye nga bbaawo ava atya mu ddiro najja mbu kubanga obadde osalasala butungulu n'omubuuza naganjagala butunda mbu n'osigala ng'osala obutungulu okuggyako ng'obutunda obwo gwe wabuguze n'emmere gwe wagiguze buli kintu gwe wakikoze eki ate era nziza nnyo ku bakyala b'e Masaka kubanga nze nkuze ndaba nga abakyala b'e Masaka balinamu ka extra discipline otegedde ne waba alina ssente awasika afugika kubanga twakuba tukimanyi nti tuli anda abasajja abo era osobola omusanga ng'alina ssente n'asigala nga respectinga omuntu gw'asula naye kitegedde omuntu mayanja okukolera ebintu byolaba ebyo ebiri extra mukwano na kitiibwa kyakuwa nga ye omukazi kubanga waliwo nze ndaba olabe mama ndaba nga kati bw'atuukawo ku mulyango ntandika okulaba nga mukama akomezaawo ekintu ky'omuwendo mu nju yange ntandika ofumitiza bajayise bambi wabaddeyo watya aba yeetaaga kubudaabudaawo wennyini watandikiddwa okulabwa osobole okumwerabiza ebizibu byakoze eki byayiseemu gy'abadde abasajja mu mikwano gyaffe bingi babitugamba naye balina bye batayogera asobole okusigaza kali akatiibwa ng'avimba ewaki ewaka kati yeetaaga kubudaabudibwa naye omusajja najja neyeetikkula ebintu naye nga mugendo bbiri oli ku tv bw'okyusa kyano bw'okyusa kyano naye nga n'amusanyiza tosobola gassaako naye naabikukolera omukwano obuliddwa akakwano konna k'osobola okumuddiza mayanja omuntu omukulu talabirikika omuntu omukulu kizibu kyennyini okumulabirira nti omufiidi ng'awulire buki bulungi owanga nnyo omukwano n'ekitiibwa omuntu asobola okumanya nti olina okulya emmere omuntu asobola okubeera ng'alina waatudde ng'obwongo bumugamba nti nampijja tannalya abaana be tebannagenda ku ssomero oyo omusajja abawankizo bannange naye tulina obunafu omuntu akunyiiza mu January nodira ekintu kyebakola mu January nekikwerabiza ebirungi byonna byakufiibanira ate nga nemmaka ge tokoze eki
tovuddeemu nga wooli kali n'obeera awo ate bwawasoma nogamba omukazi sajja yakoze eki bannaye abaami mbakubiriza lwana nnyo okufuna omukazi akuwuliza nti gwe bbaawe muleme kwesiba ku bantu bw'olwokuba simanyi namuzaalamu simanyi biki bw'olaba omuntu alemedde okuwuliza nti gwe mwami wange nga gwe opangisa ennyumba gwe wazimba ennyumba eyo gw'olabirira abaana gw'obaweerera kitegeeza n'okulabirira omwalo ojja kisobola olaba onaakuwuliza akalenzirenzi omuvaako kitegeeza noonya akuwuliza obuki obulungi mulekeraawo okwesiba ku bantu buno obulamu bumpi leka kuba n'omuntu atamanyi valiyuyo mbu kubanga wamuzaalamu gwetenkanya bojja okufiidinga abaana bo babeere buki bulungi naawe ofune kusanyo kuba kusanyo eno lwoseka lwobaala ku nsi kuno kutukolaki kwetuli abakyala abatalina mpisa kuba si bonna nti bwe bali naye bwolaba wafuna omuntu nga yafuuka ekizibu mu bulamu bwo noonya woolizaavingira ekizibu ekyo onoonya emirembe muki omutima gwo tolinayo bulamu bwakubiri buno bwolimu bwe bwokola ki bwolimu abakyala mbakubiriza mmwe abatannafumbirwa fumbirwa omuntu gw'osobola okulumirirwa gw'osobola okukaabirako oyo omuntu bamusonyiwa buli kimu mayanja naye abantu boolaba balemedde osonyiwa abantu babeera nabo lwansonga baabafumbirwa lwa bintu abamu babalina lwansonga ye talina gy'alaga naye omukazi anaafumbirwa akabonero akasooka kwe kubanga asobola osonyiwa bwagenda obeera naye kuba omuntu gwe baagala mayanja ne bwakola ki olina bw'okizingazinga n'okinafuya singa ye akulaga nti waali ku saidi yo olaba abakazi nga bagamba bannaye bba wayenda nnyo bannanga akoze bino ng'alaba ebyo byonna byonna bimugamba tebiina makulu nga tebikola omwami we muzala kuba mumwe mumukwana singa omwami yakulaga nti gwe mukyalo wange ali ku front ki era nga bwe siryerabira kali akantu kewaŋŋamba nti Saalongo oba yannemba oba yakola ki ne kasayamatiza nze mukyala we nti ebintu ebyo si bituufu anti nze siinayo kintu mwami wange kyasobola kukola nga ndaba nti gumusinga bantu abo tekisoboka nti gumusinze pozi nga kikoze kunze kennyini nga tuwano mu nnyumba nakeera ku makya naŋŋamba ebigambo nga bingi nnyo nandaga ebifaananyi by'abakazi nga bingi nnyo kwegamba nandaga ebintu ebitampeesa kiki kitiibwa naye mbwa omuntu najja naŋŋamba ng'oyogera ku bba wange era ng'otandise oti sinza nakugganyanze okubuulira tosobola era nze neewunya nnyo abakazi nkyabasekerera abali eyo walese abaana bokuba omusajja yakoze eki yayenze ku muntu nze nalonga omusajja yamanyidde nnyo yayenda we yayendako alina amagulu ameka gwe bwomulaba atambula ayinayo okugulu okulala okusimba emabega oba naye alinganga gwe werabaawo teri mukazi ayinza kunnemya bbanga kubanga yamwenzeeko mwejjemu ebintu by'ekitumbaavu ebyo kubanga abasajja abo balaba ebintu bingi naye si buli kyalaba nti akyagala kitegedde bala nekyebayitaleeza tayimu ng'ekimusanyusa kubeeraawo ng'akwanakwana ku buwala awire bwogera ki naye tana gyagutwala namalagala nafuna omukazi wantegeera kanyanesanga omukyala wange bambi naye abalala mulwana kusuulawo be mugina mubalekere bali ababavuma ate mwe mugende muyiga baki abalala nze sikyalinayo budde bugumiikiriza musajja mupya tolina budde bwonna bugumiikiriza musajja mupya emyaka gye mmaze nga njiga omusajja ono mingi ate nyina ebisinaba kumuyigako kitekedde kitegeeza nti singa omuvaako n'ofuna omupya nti oba ozzeeyo emabega ate nzire kusoma buto onomulaga ngenda okukola ki obudde bwe nnina obusinze obungi kubanga nyinayo be nalemwa mbusomyemu ono gwenkola ki gw'oli naye bwe kiba ng'ekimusanyusa kukozesa ku mmwe abali awo abataayaya kubo ng'ensenene ku mataala abakozesa omwami wange nze mulinze wano waki waka wano waka era sibalinaako buzibu babakozesezeeyo gye mukola ki gye muli kubanga nze omukazi agamba sifumba na mujja wange nze sifumbangako naye kubanga nze embeera wange ate embeerawo nzekka kati ate nze mba mujjawo ntya mba mujjawo kuki nze gwe balireeta mu nnyumba yange oyo mujja wange ndi banfumbye naki naye nga gwolina bbingu nze siri mujjawo nalabye omukyala we yabadde ku program ya tvm nga nanyumya emboozi n'agamba nti bazze haji Saalongo
naga Ssaalongo nali ndi awo kiro kawungeezi ng'aleese omuntu najja n'omukyala naŋŋamba Naalongo ndeese nzize n'omugenyi ali bwati ne bwati n'obaalira era mbu Naalongo nagenda n'agamba abaana kubanga ennyumba yalimu ebisenge bibiri ekyabwe n'ekyabaana n'agamba abaana muveeyo omugenyi yeebaka era n'amwalira bulungi nnyo omugenyi ne yeebaka mu nnyumba ku mulembe kwengulidde nsanze abasajja bawanya abakazi ekitiibwa guno gwe mulembe gwokka abasajja gwe batuweredde ekitiibwa ng'asobola okubeera mu nnyumba yo ng'eno ng'erimu lumuzi ttaano nga gwogibeeramu n'abaana be ng'era sisuubirayo na lunaku bange efunayo mugenyi yeefaananyiriza nze kumundeetera era n'afuba nnyo n'okubikukweka naye tuli ku mulembe ng'ate abakazi mulwana nnyo okufuuka abasajja okubalondoola n'okubanoonyerezaako ennyo ng'ate tulinayo abaalinga ewaka ne babaleetera bajja baabwe mu buki mu butongole oba ontegedde bakazi mwe mulekeraawo okwefuula abasajja gye munaakoma okunoonya ebizibu mugenda kubifuna ate okoma onooteekawo essimu n'ogenda mu kinaabiro n'anoonya baani bayogedde nabo leero baani baweereza ku ssente mannya ki WhatsApp yonna yonna n'agitabaala olwokuba nti omulembe guno gutuwadde nnyo eddembe n'abasajja batwagadde nnyo n'otulispekitinga kituleetedde akamanyiro akali extra ate kati ffe tubamanyiira omusajja byandikoze ate ffe tubikola ki mmwe mubikola abakyala okitegeera mukazi n'abeerawo ng'ayiiya kati nina okuyomba naye obwedda aline baani lwaki aluddeyo nnyo gwe n'obeera mu maka go ng'onoonya pulogulaamu za kunyiiga buki bunyiizi era ntwala omukisa guno okusinga abaami mu butongole nti ku mulembe guno omukazi lwafunidde ku ddembe okubeera muka omusajja ajjudde nga tataataganyizibwa onagawula tuli muka omusajja nga muli mu nnyumba abakazi bana naawe kimbuulire muli mu nnyumba abakazi bana muka omusajja otya gamba ffe baka baki ffe bak'omusajja naye olwaleero nyimirira mu maka geno ngamba nti nze Naalongo muk'omuki muk'omusajja kubanga wano wange oba ontegedde kati ffe tulina omukisa nti bakwana batukweka batwala nawaki gwe ninonoonya ate era gwe bateneewala omukole ki abakazi muwanyeko bawudaliza muzikoma mufune n'emirembe mu mutima nze neeyagala nnyo mayanja kyona kiyinza kumalako emirembe sikinoonya nze bange bukyayogera kiba kituufu ontegedde buli kyayogera kiba kituufu kyekyo mukazi wange nkwagala nnyo nze lwoli nkyawa lwendifa bannaye singa saakufuna nandibaddewo ntya nti mukama yakumpa bebi n'abatwebake saagala kunza mwoyo katemba nti ate Ssaalongo yazaala bamawulire nti ate Ssaalongo abakazi abakozeeko ebizibu bange muvubuka mulungi bwe mbanze nagonda atuke n'okumpasa nzaalemu abaana ne bali abalala bamulaba bamwegomba oba ontegedde bw'aba bakozese nga nze mukazi we ntandika nti okompitinga n'abakozesebwa nga nze mukyala we ate nga n'abakozesebwa mwe muboogera yetabakola ki yetaboogerako alwana kunnimba bigambo binkumira mu maki mu maka kati aleete naye okunoonya mu bebakozesaako tekijja kusoboka buli mukazi yenna ayagala emirembe twala obuvunaanyizibwa bwonna bw'olina mu mutima n'obwesiga obuteeke mwani mu bbaawo buli kyayogera ogambe nti bange yakoze eki yayogedde tekiddibwamu mubeerawo nate mukwano gwe yaŋŋamba nti ate kakati alina abakazi 9 nti ate kakati yakazaala abaana 11 otegedde bw'anaatuuka nga binkwatako ajja biŋŋamba tebinkwatako ensonga kisibikola ki tobiwulira tobitwala tobimanyi sibimanyi we yaŋŋambira ebigambo ebyantwangula omufumbirwa n'ebyo bye yakoze ebitono nnyo asobola obbinyonyonyola tannabiŋŋamba gwe oŋŋamba ki ate mwe munnuma amangu ago n'osala eddiiro n'osalira bbaawo omusango n'otula n'onaleesa ebigambo nolabira ddala nga ye mutuufu ye mukwano gwe akwagaliza awunzika naye akwebaseeko kuba wanyigidde yakola ki eyakuwasa olunsi n'akwebaseeko naye bulijjo egolo gyakola ki bulijjo gyagoba kubanga bbaawo akuwaana nnyo bannaye mungu yampa omusajja bannaye kye Naalongo bannaye ekikazi kyange otegedde ono omukwano gwe bulijjo yemuluma buki bulumi kati gula butandise okufiirwa teri kintu kibi mukyempuliza bubi nga keera ng'omwami wange taseka mbunga nyiigidde ngonyiiga ki newala nyo kintu nekiyinza okunnemesa oseka okulaba omwami wange ng'akola ki ate banza bangi bandi musire omusale ngo yankwatamu
zoe ni wajana ngati bawo yakwasa abakazi mwenda muwagira nawe 10 amufune wajanga nagamba bawo mwezi yakoze Nalongo ono omuwagira nawe 10 amufune lwaki tikyabawasiza nze simanyiyo era tabakugambangako ukitegedde kati omuntu akuuma ebyama byokutuukaawo nga yakawasa mwenda sibamanyi we 10 amulinzaaki wamma gwe fafaagana na miki wabula tulayingako okugezaako olabe nze nsigala ntya mu bwakabaka buno nga sina kimalako miki mirembe naye oli muntu wewaliriza abasajja okutugamba ebigambo byatale tugambye kubanga omunyigiriza nnyo otaddewo embeera nze simanyiirwa sifumba na mukazi mulala sifumba na mujja wange oluusi n'omukazi badde bakwana mukwana tebana gye bamutwala ng'oyomba ng'osiba emigugu ng'ogenda ng'omuwa bulungi ebbeetu nga yeeyagala teri kweyagalira kubaze kabakwendeko ng'okimanyi nti wakwendako nze sikumanyi kyekirungi kwobeere naye ng'okimanyi nti nze mukazi we Nalongo we keetonye kagwake kage Kampala kadde eggumba nze Nalongo oluganda lutegedde oba waali oba taliiwo oba kiki nzaani gwe Nalongo kitone nampijjamuko omusajja sijja kumukulekera weetaaye owanika akagulu omusajja namuwangula omube wawangula wange takola ki taliimu kati goli omusajja obonyeebonye naye emyaka 10 oli mu nnyumba yo olina akalimoko oba oli muzigo gwokola weeyagala otandise okuwuliriza mbw anti anvuma anti yankubidde essimu wankubidde nga ndi mulamuwo ndi mwandyaniwo tuyoke tusigale nga ku simu yange okyayitawo Segvic Consults Tours and Travel batwala abantu bweru agwagala okutambula mu ntambula ey'enjawulo entambula yonna kasitoba ng'ova Uganda kugenda mu nsi yonna bagamba nti bajja kutambuza bulungi so nno beekwate visa passport air ticket byonna babigoberako nobifuna bulungi nnyo ate nga nekisinga obukulu paperwork ku kyogenda okukola bagamba tebagaba mirimu wabula bw'ojja ng'olina omulimu ogwo naye nga weetaaga okugenda bakuyambako ku process yonna paperwork kumanya butaba onaatambula mabagenda okulambula hotel kijja ogenda okusulamu enteekateeka yonna okugamba kutambuza obulungi ebyo bwe bibakwase bajja bikolerako bulungi nnyo so banaffe Segvic Consults Tours and Travel enamba yaabwe y'essimu eri 0784 28 19 76 0784 28 19 oba 0701 28 19 kubira ku Director Lwanga era nga bali ku Arua Park Plaza kizimbe bakita Arua Park Plaza level 2 room F2 lukaga na musatu agenda yansonga zonna zijja kuba ziggwa Nalongo vanluwi tutuuseewa 29 omwezi ogw'omukaaga abasajja mwenna mujje naba banoonya namwe mujje tubawe ku magezi kubanga abasinga muddira amalo n'akamanta ne mukatola mu maka g'abaki kaba busajja ne kabadibya ne mubeera mu ndi mulungi oli mukaani wanaabayo okuddagala omanye abakyali naku zino baagala nnyo okwetereezaamu ebibanja ebinene yazze nakyo wali mu nsawo ye nze ogwange gwakubategeeza butya mwena okukola ki okwetereeza handling eno gye tubeeramu n'abaki yes kati Nalongo bamala okukutereeza mu ntereeza bwetyo wali nga senga nga akuwa ebisigadde ab'ebibanja ebinene abasajja abatali sitedde nnyo wali wonna byonna nga biggwanga ate ogugendereddwamu okuyamba basingo mothers be tulinawo tudde tulinawo abaana abeetaaga basala 11 naawe oli wadde mbusinziireyo n'obaako b'oyambako si mu bubi ate si buwaze wabula bw'owira nga nneeya yeetudde okubaako obudde nategeddeko nti kojja kimba omusomo gajja kubeeramu gyali mungi nnyo ani bani abakolekeddeko tujja kuba tukateekayo byonna tulabe embeera nga bwenaatambula sayidi awo kale tubalese tubagaliza birungi byerere nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Nalongo tubatadde ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto.
abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo, tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bwonna. Ekirala kye tukolako, tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abagala okugenda ku Maction Falls, abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza, F2 643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much.